Media mwe mbanti mujiteekako bantu ku blackmailing age ebirungi temusobola biteeka omusajja gwe wantambulirako mpaka era ninkugamba omanja ki musooke mumanye side ya story kugambye bwemba nebakidde mu 5 star emyaka 2 mwesula era mwendi guys mwasibye omutya mwena ba tiktoker on a daily basis kansubire mu bulungi on a daily basis mugenda kunsonyiwa sinyo muntu wa kamera ekitone nnyo ndikode zebiri eno kiro bayinza ojukwera kakati kamusuka kono yagalo sharing ne wanno esembayo buli lunaku sinyo muntu wa kamera kati bwe muba mwebyo bye mulimu ebintu bya kubisa amaanyi gayina oluvannyuma ne yefuula ow'amaanyi mukirize kyakola kubanga ngaba yamuwa sasiye naye kale waakiri oba osobola okumulabisa sologezaako kyosobola nkuba omulanga mwenna eri ba mobile money guys mobile money people in Dubai abadiringira mu ssente mwegendereze omusajja ayitibwa Brian White mbasa mutambulize video eno bakiba kisoboka etuke kuye Brian White wasula manyiwo n'okubadde yalimba mbu yavuddewo ali kwa rubanda wano n'okukulokotawa fish round about nukulokotawa sides asula ku level 1122 ngamba kwasula yampita nga yagala obuyami bwange nakawa naye weeks almost emoba bbiri nga mugirayo obusente bwe yafuna obuzibu nankubira esimu nangamba yagala milioni za sente 4 nenzinoonya nenzifuna nengenda ku hotero ye nantwala ku rumu namba ye nenzikiriza mu muntu wa bulijjo ekyamazima yankubisa status ng'omuntu yari abaddeko ne ssente nengamba waayo osanga n'abaazirina ne mutaasa n'4,000 eza diramu nga zirina okubeeramu amagoba gadiramu 2 kadiramu 5 emboozi yali mpanvu tumeka long story short nenzimuwola nangamba nti ssente ziri wannagujja kukikanula miliyoni 2 naye according ku level ye tayinza kujjayo ssente ezo agenda gamba yasenzese ssente okuva e Kampala zidde mu manya g'omuntu omulala agenda ziddeyo ku lwokubiri miliyoni 2 naye yali anfera nangamba naye olw'okuba mutabani wange yakola mobile money mu Dubai ayinamu ku busente asobola okuntaasa miliyoni zemoneta kuba 6 oba 5 nenzimuddiza mu nnaku 3 oba 4 oba 5 nenesiga Brian White nemuwe 10,000 nga magoba gazo gandibadde ga mitwalo 2 mu kaseera ako okumanya ng'omusajja oyo omujoozi ayogera aduula akolaganga bwoli omwavu ofunye kyasa emukone ekonekitinga naye owonye obwavu atakole munamitya munnange tugenda kudda kufuna bwavu avubuka abavu tembaga akolagana n'abagagga ayogera aduula nemuwa ssente zange 10,000 omuvubuka yenna ayiriba mu Dubai amanye 10,000 bwe zizitowa n'amagoba gaazo nga nesete okuzinguleko kyaliwo nawe ogenda wakyolireko dda mu ngabi basatu obaana nenziwa Brian White kirumira Brian olwaleero ssente zyansuubiza okumpa mu nnaku 4 nga nzimuwadde ku lwokuna nangamba zimpa ku Mande oba ku lwokubiri ziri mwezi mulamba mukubira essimu takyazikwata wasitabuza nga takyaziddamu bw'omukubira ayomba mbu tebogere basona mugagga ne ku buvubuka munnanga ayiriba mu Dubai omanye omuntu okuwangala n'enkumizo 4,500 oba 4 mu Dubai kizitegeeza nga singa omane ssente ezo everyday osobola okukola emitwalo 30 oba 2 everyday singa oba olina networking ennungi nga ze gye nnina munansonyiwa ovaayo okulabisa omusajja oyo naye kinsuseeko baganda bange Brian White ali mu Dubai yafuuka mufere afera abana mobile money akuyita n'akwebuzisa mbu okozesa capital wa sente mmeka olw'okuba wali omwanyi nti yafuna ku busente nawe n'omugamba nti muzeeyi ekozesa emitono miliyoni nga 15 oba 2 n'akozesa chance eyo nze siri muntu wa kamera but bwe mundaba nga nvuddeyo this is too much for me
Brian White ennaku lumu babiri nankuya nangamba nkwagala ndowooza genda kunsasula nengenda kuwoterayo kwerasula kwa rubanda wano bakulokota wamanyiiwo netuuka wali nangamba funye wabuzibu taasa era mu 15 funye omwana bazaba bannayuganda amanyi ndi mugagga ne bampa pasipoti yaabwe tugenda mu 15 kibawe munange ne muyamba mu 15 ku 14 ngataka 15 ze 13 zisole ze 14 mu 15 ngatako nusu bibiri ez'amagobe zalimu ze 14 mu 5 tuli fenna ne mungamba ko Brian sente zange zomune zikola amagoba every day 300 ko ye it's okay nina mu family. Brian White ayina embeera gy'ateekawo kamba bulire baganda bange bw'otuuka mu kalumuka yakasetinga nze nakolako mu 5-star hotel manyi services bwe zitambula n'emyenge gy'ebbeeyi bwe giba ayina zi Johnny Walker ayina zi Brand Whiskey ayina zi Henneken bulumu ye kalumu kali kumpi n'amazzi agula bukateni bw'amazzi alowooza nti atuuse n'ensi yonna kubanga asobola ku 11-22 kwa rubanda kati yanimba mbu yavaawo yadda mu downtown yafuna new unit nina voice note ze nina voice chat ye nga nkubira essimu omuvubuka eyamuvuga n'amutwala yera agenda okumiitinga omuloka bamuyita Kenny yatuuka ekiseera nga mbanja nusu 3 datide nankubira essimu nangamba mwanje Kenny akolagana otya naye amanja nusu 3 akola ntumayirevo obusente butono nnyo how did you with that guy namugamba nti Uncle Kenny oyo sente singa ajayo buji tafuna talina akawunti kumutera sente nangamba kakati yogera naye omutereko dina 3 namugamba muzeeyi nga siyimiridde Brian White yayomera dakika 14 namulikodinga nina voice note ye nga mulikodinga 14 minutes ngayoma because simuyambe ku nusu 3 ezadiramu ngimitwala 3 wage Uganda teyakoma okwo White ennaku 2 nankubira simu nangamba mwanje kwagala nengana ne mugamba muzeeyi wanji nangamba sikusaba abola nkulagira enkya njagala nonyeza 12 mugenda mukayi muzeeyi nkuwanye 14 almost mu 5 n'amagoba gange ozimpa ddi nti obuvubuka abanaku temanye bakulagana n'abagagga obusente tuli mu buyambi n'obukusaba bugenda kuyamba ggwe yeeraguza yeefula omusawo omuganda bayogedde dakika 15 ng'akyusa eddoboozi banange munasonyiwa eno sitole empanvu just wanting njogedde because nina obusungu omuntu ali mu Dubai ayiriba omanyi kye bayita 14,500 okubeera nga omuntu azikuta okumala omwezi mulamba how you can survive in Dubai nze mbadde mu Dubai emyaka 6 I know how Dubai works Brian White yafuuka muzibu mu Dubai banange mutuyambe omusajja sente bwe zamugwako afera bufezi buli gwasanze mobile money agent yali mu Dubai mudiringa ne Brian White yamasanga sente Uganda muganda ngobera mwegendereza nze mubanye 15 kati mwezi mulamba tazimpa njagala mukama nyambe nfune omuntu ayina network enene singa ku yange obanzi yako interview mubuulire okuva mu ntandikwa paka December. Today I call him, he doesn't respond my calls bwatu kaisera nga nimbirimbe nawulira nga akoye nangamba kati mwanje esente z'omanja omusajja agenda okuzimpa nimbirimbi okuzika omukono ogumu okutandika ne wiiki ejja oba ku Monday ojja kujja wakola withdraw ojjako milioni ya sente emwemu yakiŋŋamba wiiki 2 eziyise up to now by the way tampita nkola any transaction with him bannange munasonyiwa kino kisuseeko ne Brian White kirumira Brian kojja wange wenge yabanzala bange musajja gwe ofuuse muzibu nnyo sente zange 15,000 mu Dubai muno zimanye buzibu zizitowa bw'osula mu apartment 5-star hotels nze nsula mu kapatition level yange neyo yanjawulo nsaba kusasula sente zange Brian White nkubanja ofuuse mufere mu Dubai todda mu message zange tocha responding akolo zange before ngonetaga wankubiranga every now and then nanawe mve wonkubira nombuza butuse bulungi osula kwa rubanda kati wanema muwadda mu downtown okitegedde naye nsaba omuntu naina follow y'amaanyi nsaba interview eno bannange njibawe akusijja ko tukalabise kuba kefula ak'amaanyi kati kali mu Dubai kafuuse bufuusi kafere
nze mubanja sente zange zokka ze njagala myaka 3 ganyina mbulamu I've never lived because of you so ze njagala zange zamuzo obulamu bwange period Brian White kirumira oyogera bubi wefuna omugagga oduula omuntu wakusomera okuyogera okumusempi nze nkubanja ezange period n'ensunda ekuli kuliso ekulemye okujjako gamba Brian White yetaaga essaala alina waawo ennyumba wasuza abaana be alina waawo ettaka watadde ebintu bye alina waawo n'ebizimbe ebyo ebitonotono nyinza okuba muneke simanyikiddwa mu bizimbe nyinza okuba nno mu bizimbe simanyikiddwa naye mu liquidity temujja kunsobola ate nzija nabyo nja bifuna awo waka nze Katonda yandaga vision yange si yakugeya abantu si yakumalamu bantu manyi buli muntu gwenda bakumongera mu manyi you can make it Butubanga bana basajja mudungu etuli mwe mwali mubalisa abana Uganda ngesawa zinatebe batukozesa buli muntu someone buli mwasobola ku transforming anafuka echo zisobola kwemala mu manyi muzere ku mutaka abakabya itaina sete mfera ya gwamu na gwamu ati munaina inera bidde nti bana Uganda bano benagenda nabo nganfuna sente kati bamanyi omuwendo gwe naina kakicovula abantu bamanyi ngeri gye nagwamu no tosobola kankunyonyoleko kiriwe kiti bwobanga ogamba nti omuntu yagwamu kankunyonyole criteria ziweziba njagenda nawe wantu batusasule 10,222 baba tusasule 10,222 bwe nalaba expenditure yo abantu abandi bano wabayingenda bagamba omusajja oyo nawe de mbambuze lwaki nti akusinzira ku sente ze twafunye ngolaba 12 abatakola ki ni munna Uganda akulabye bulabi nakujweteka ke kigambo nakunywerako bia na embozi oyo nzagimanyi banyongere bia nkunyonyole mwe Katonda abasonyiwe abasasiri nafu atusase kyobola banze mbera come second how are you education Beron point ne abantu baberawo kamba bulire sente nene waliwo chewaita sente nene ne sente they are two different things sente nene siza kulekana sente nene omuntu asobola n'okumala emyaka egi ne kwejo ngaziriko okujja kube ziba za kubba mangu pukuru omuntu wabo mukubyadanga ngoli wali eri kugundo omusajja akube sente mpitirifu kati zino sente ezimu zino ezembadde nkugamba zino zezine z'abantu abagula amaduuka oli n'abeeramu n'obuwumbi bwe busatu buna amayumba landiroodi eggaba landiroodi egganda okitegeera we aba ayinamu ku ssente neffe sente zetunoonya ndala nete zetunoonya ndala naye abantu omuntu obadde wantu omuntu yenga n'okwesuza obwesuza kulemye naye ali kugwa ali mukaba kugambye nze esuze ku 5 star emyaka egi deri citizen gezizino muyolelele bwe mba muyinayo omuntu gwe mwesiga ndabyeko okoshira price sigwatera okola guni njaga nkuwadde invite ojje obale sente ze nakebakira siri wa muzanyo munnange nze siri wa keki kulya gikast muli awo musirisa abantu bagala kumanyira gwe naawe abantu bobeeramu oyina fe abantu abatuteeka okuvira ddala ku Kagere ku Ntumbwe akabina tebalina kye batwagaliza kati nze ngenda bagamba ekintu kiri kimu gweze wemba sirina sente ng'okimanyi sirina sente ziri wuwo tokayana ate akati kamba nnyonnyole simanyi lwaki omuntu atalina makulu oba ogenda ku peegi ye atalina sente kakati tokiraba obudde obwo buitrizing okolemu akasente ko kakuyambe Zimbabwe wano bangi nnyo njagala kolagana nawe okolagana nange oyina miliyoni emu tukole ki n'okumitinga obumitinzi obo ntya wati olina kyogenda kuŋŋamba gwe
Programu ye ya mutwalo kumugwadira munina gwo kukusunza gukulemedde milioni 10 zikulemye okudde wakazigaje owuli ofa ziziyenje busi Shegera kati sebo ensi njagala osoko oginyunyule ebikukwatako then nze ngende maaso ne live yange ndyoke ngimalirize. Ako nayanza bana Uganda muli mutya mwena abali ku mayoga Facebook batumiddeko erinnya mwanje banange nange mvudde just clarifying media ebintu byayisinganye byabadde bingi tufa katambi nze nakatadde naye yali miscommunication ne kojja ngera bwabagambye sava yonti mukakanye sava yonti mulabise kuba erinnya lyali ina nataka katambi ku TikTok ne kafuka ensonga zimwe ngenda boja simayina ku account yange kumbe munaye omusajja wa amanyi abamulwanyisa bangi abamwetaaga bangi ne katambula nenga ensonga zange zawedde tutuwali gamba nti oba kyano nyanko Brian simanyanga mpe kino nedda era yalo yakatambi yako kubanga bagambye yali paramount enako nganya ekyamuzima ngali busy nemuteka kwalo ngombe abamanyi kwalo mumanyiko kubira kusimu nga toliko ningamba kojja wange kishendozo baya fulumyo bawa nenta akatambi banange olwokuba nafunye ndowooza endala olwokuba nyumiza ku mukwano gwo nagamba yo mulabiseo yali bwati ne bwato yagenda kufera bwentyo nenkata nenga mission yali yakulabisa kuba nange ni muna business nange nonya kawumbi nonya 09 ate ngomuntu kunani nkolagana naye of course ya asolo kuba nako asolo kuba akasuza abantu babulire sente mbadde nzikuwa obintu bwe badde okola sagala abantu bayise badde ate sikuwa sabali koja ekirufu sente tukolagana ku Brian sente mukolera nampita najja ko milioni 10 milioni 2 nange nefuna ke kyokulya nembeerawo kitegedde wane uwesiga amantu bampise because kana katambika security nze ne dambade nzijawo era nga wakandi mwana ne munaye nga omanyi obusungu etumbizi nedda situmbizi babubukabo banno njagalo yogere sezo munaye kojanga bozimanyi nonyumye nono nagamba musajja mulabise jakola wati ne bwati so ekitofu kyayiseewo naye bana Uganda banage munansonyiwa kojanga kirumya namunyiziza naye nga wali kojja era mpise yankubidde ku simu nanga mutabani jangu kwagala nenzija wali ekitofu na nimubulira ensonga nangamba lwaki wakikoze namuga because of peer groups ana abantu nayogedde kina nange nefuna mu okutya naye ensonga twazimaliriza era banange emikutu kya Facebook mwenna baganda bange Nyondo Media SK King nalabyo ka postinze mbasa tujye akatambya okubanga ekyamaze biga byabaddemu byabadde byabukyai na kulabisa kojja ne gasi emission yange munange kwe banga lyamaze wanoze nkozo 5 stay myaka ngena kwa Dubai nange kademu myaka ngandoza nga mukaga simi yinyo just Dubai na kajja myaka mukaga naye omuntu wabasobola ku affordinga 5 star okubera we myaka 2 nga bulikanako asasula sente 12,500 za diramu ze milioni 2 eze Kampala agwana ekitibwa nenga omanyi nti ebintu bingi byawo mu nsi ndo ebigambo ne biyitingana enimi eziserera nebo bwana wetonda ayine ebintu mukulu ebya sente abitegeera munange yasonyiye yana ngamba nti koma weka yangu tukole so amawulire bingi byogeddwa akatambi katambudde wangi nabinga buli muntu alina follow akapostinze naye nze nakataddeyo era nsaba mukajjeyo kubanga ensonga zonna zawedde era kujange nkwetondedde nsaba nsonyiwe bana Uganda mwenna bana tusime ku muntu kyunyu kyabera akoze anko bingi byakoledde abantu ebirungi newankubadde kale kino kyaze mu kaseera nti kize mu ngeri mbi nate kigana muntu kuma appreciatinga kozi nabanga mu Dubai nenga koji bintu byakole Uganda obiraba ebintu abikoze abazidde ku sente baziridde nange munyini akawumbi nkali akera nga mutabani kwatayo katipo gende welireko so nange nefuna kawumbi ako so wenda bane ba mission bavuka wanange abantu bawo bubako omuntu balina kweyisa batya ng'abantu kubanga nze nkubuulira kati bannaye bannange nga tubudde mu bino ebyaki ebigenda maaso abavubuka mulina okweddako like nga mbadde mbabuulira nti genda okole ekintu nga kigenda okujjako disservice kwe kwejjako bakasitoma nze nabagambye nti buli muntu yenna alina hiccup mu sente osobola okugamba guni ntekerayo sente nze sinatuuka ku level eri mu bintu bya kiyai ne ku sente nze mbadde nkulekiranga sente nezisigalayo nezisulayo naye nga sikuba nnyo
Nengama nti oba kino kiri bwe kiti. Naye gwe abo obukukulu bw'abavubuka abo kankubulire buli lwoba ng'onoonya ssente ng'ate olina abantu abakwetoolodde abayina enge ku muntu byebyo ebivaamu. Nze nagamba lwaki mbeera nzekka nti obutwa nti abantu kuba abantu tebanjagala zisimanyi bantu kye nabakola ate nze sinze nti oba simanyi nze kuba mmanyi nze omutima gwange guli pure guli clean naye buli muntu yenna kwegamba nze wenda binengamba yi mbutuufu abantu bano bo baagala byonenesi tewalina muntu asoose kulinda kubuuza naye omusajja ono ayinza kubaata ebintu binyize byenze ndaba abantu nga bajja babikola nengamba naye omuntu ekigeza bwoti woba ofudde omuntu woyinza n'okubeerawo nze first of all nafuna ebizibu kuba na Uganda naye tewali muntu yenna muntu what eyakwata nti obatwalire olwendo lw'amazzi alingize ew'omukyala wange n'abaana kuba ebikomera byange byonna babimanyiwo biki kujjako ekipya eky'emuyenga tewali amanyiwo kiri batono nnyo kasuku yamanyiwo n'abasigadde naye omuntu okugamba nti owange kantwalireko ewa Brian okujjako Palaso big up on yourself yagenda nayimbira ku mwana wange ku birthday era ekyo ojja kulaba omutima gwange okyegera naye abantu yaddogamba nti kantukole bweti nze entalo zonna nzize ate nabimanyira nze entalo nze nzirwana nzikka nze nwanyi entalo zisobola kunyumiza since childhood kati binonzo omuntu okulaba nanga ayinza ogamba kati yamutezaawo nedda kiki kyengezaako bagamba nze olaba n'abawala abanjogerera gye banjogerera I forgave them